Abaka abakiikirira ebitundu bya Buganda abeegattira mu kabondo ka Buganda Parliamentary Caucus enkya leero bakedde kwevumba akafubo ku Paalamenti akatuuta essaawa ezisobye mu 3 nga bamulungula ensonga ez'enjawulo. Oluvannyuma boogeddeko ne bannamawulire ne babategeeza nga bwe bataddewo akakiiko ak'enjawulo akakulembera omumyuka wa ssentebe Mike Lulume Bayiga nga kano ke kagenda okwetegereza ensonga ezisoomooza ebitundu bya Buganda. Baddewo akakiiko ak'enjawulo akakulemberwa Dr. Lulume Bayiga akagenda okutunula kaveeyo n'olukangaga lwe tujja okutunulamu tulabe okusoomoozebwa naddala mu byenkulaakulana Buganda byeyina n'ebitatambula bulungi n'obulyazaamaanya bwe buba bwe buli. Omubaka Muwanga Kivumbi agamba nti Buganda esigadde mabega nnyo mu ngabana ya keeke y'eggwanga lino nga kino kye kiseera baveeyo batunuulire pulojekiti ez'enjawulo gavumenti ze zeereeta okulaakulanya bannayuganda okulaba lwaki zikyalemeddwa okubakulaakulanya. Mu maaso twesanze pulojekiti nnyingi mu Buganda teziriimu, emiruka gyaffe mitono, n'olwekyo mu PDM tufiirwa amagombolola matono, n'olwekyo bwe bagenda okuzimba secondary school ne health center seed school egenda kugombolola, bwe bagenda okuzimba health center 3 bagenda kugombolola, ate amagombolola gaffe manene abantu ate bangi, n'olwekyo tugenda kuvaayo n'eddoboozi eryawamu. Ssentebe wa Buganda Caucus Muhammad Muwanga Kivumbi agamba nti bagenda kuddamu okutuula omwezi ogujja akakiiko kabawa alipoota olwo balangirire bagenda okulwanirira ensonga za Buganda zino n'eddoboozi ery'omwanguka. Ennaku z'omwezi 4 tumale olunaku lulamba lwonna nga tuli mu kafubo ng'ababaka ba Paalamenti tuveeyo n'okusaba kwaffe ku bye twagala gavumenti wano mu Buganda tulabe nga bikolwa, kubanga tulyazaamanyizibwa ekiseera ekigenze wala. Buganda Caucus esaasidde abaakosebwa omuyaga gw'ensoke mu disitulikiti y'e Kalangala n'ebasuubiza okubadduukirira. Okusaasira kwaffe eri abantu b'e Kalangala olw'ekizibu kye baafunye olw'omuyaga ogwazze ne gwonoona ebintu ebiweererekera ku ddala. Tusaba gavumenti eyanguweko okubadduukirira n'okubawa obuyambi. Ababaka era balangiridde obuwagizi bwabwe eri amazaalibwa ga Ssaabasajja ag'emyaka 7 bwe batyo ne bakunga abantu ba Buganda okujjumbira enteekateeka y'amazaalibwa g'Omutanda omuli emisinde egigendereddwamu okusonda ensimbi ez'okulwanyisa Mukenenya. Okuyita mu kiseera kye kimu okwozaayoza Ssaabasajja Kabaka okuweza emyaka 7 egy'obuto beddu. Genda kusitukira mu ffenna era tusaba n'abantu baffe bonna abatulonda ku nnaku z'omwezi nga 6 tubukeeze wana wanca tugende tubugirize Omutanda ffenna tubeeyo mu misinde egigenda okuba nga giggulawo ebikujjuko nga tuyozaayoza Ssaabasajja Kabaka. Frank Kidduya akusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agaleero.